Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasire mutya gye musinzira okutulaba. Abaasene ekikopo bangambye mu kitambusa nju ku nju. Kasozi Samuel. So. Arsenal no yafuuse ekizibu eri ensi eno bawa kitegedde. Nakitegedde. Ye ttiimu yasoose okutwala ekikopo. Abayimbi ab'enjawulo ne bavaayo mu lwatu nga bafa bufi. Amanya. Rihanna. Oba Rihanna. Oyo wansi yonna. Ensi yonna. Jay-Z. Abayimbi b'eyo mu sima ya Bungereza. Bumanya abakambwe ennyo. Ba president. Bavudde ne bagamba nti ye owa Rwanda wamulabyeko. Amatese nalaba kye yakoze reaction ye naye nga owe Kenya ne Ruto naye. Abakulembeze b'eddiini wano bwe twali tugira. Pastor Kayanja yavuddeyo mu lwatu. Yali mukama wange. Ng'Arsenal yo bagikuba ne mu office toyagala kulinnyayo. Enjiri yonna yatambulidde ku Arsenal. Okitegeera? Omu ku basambi ab'amaanyi ennyo, omu ku basinga okuhatinga Arsenal. Bamuta Roy Keane wa Manchester United. Yatuuse n'agamba nti bulijjo abantu bawangula ebikopo nga tebamanyi kye bawangula. Kati essaawa eno yalabye ku engeri ensi yonna gye yajaguzaamu ekikopo kya Arsenal. Nemuwa n'ekyozo ekigamba nti si kirungi naye yagambye nti bwe kibanga okucelebrating okutwala ekikopo kirina kuba bwe kiti. Arsenal esigale ng'etwala ebikopo. Kubanga ekuwa feel nti ekintu kye balwanira kizito. Era yakitutte ekiteekamu value. Ekiwa value. Yes. N'alaga nti abantu balaze nti byonna bye twogera ku Arsenal bifu. Nsi eyagala Arsenal. That was Roy Keane. Yes. Naawe ensonga ze. Okay. Poliisi evuddeyo eya Uganda nti bajje basaba obukuumi abawagizi ba Arsenal. Bandifuna obuzibu. Poliisi omwogezi omu bwe nkyogera olumu abantu balowooza nkola ki? Nsaaga. Nti abawagizi ba Arsenal ku luno kino kye muyitamu akiraba. Mwetaaga bukuumi wuuyo. Agamba abawagizi ba Arsenal obulamu bwabwe buli mu katyabaga. Kuba ekigenda mu maaso gwe Arsenal oyinza obutakiraba naye abantu si basanyufu. Era n'asaba abantu basanyuke n'obwegendereza. Kati tutandikireko waawo. Okusookera ddala ku ekyo Arsenal ekyokugamba obukuumi ate obukuumi obusinga babuwe ba Arsenal bennyini. Anti yagambye obukuumi naye nga si kubakuuma ate kuba maaniyo. Sireeti sinene nnyo babakuume lwa ssanyu lingi. Arsenal they are dangerous to themselves. Batya abawagizi ba Arsenal. Abawagizi wotula ebikolwa ebizze bikolebwa mu nsi wano. Abawagizi ba Arsenal beetaaga counseling. Batya waliwo eyafuuse piki ng'ali bwereere. Ako ka video kakadde. Kale kakadde. Kale naye nga nako. Naye si wa Arsenal. Si wa Arsenal. Naye ng'ate tebabulayo bwe batyo. Bo gye bali. Gye bali. Waliyo eyakutte bizinesi yonna n'ekalira nga soda agaba mugabe. Buli ajja mu t-shirt n'amuwa. Ekitali kibi eryo ssanyu. Naye we ngambira kubeera dangerous nti essanyu eringi bajja kukola accident nyingi. Obubenje bujja. Naye twebaza Katonda nti bali immune tetujja kulaba nnyo kikyamu nnyo. Singa omupiira guno gwagwa ku Sunday, singa Man City teyakola draw. N'ekitwala ku last day. Twalirabye abakunkumuka ambulance buli bibanda nga ziyoola buyoozi ssanyu. No, ne pressure gye baali baddeko. Man City nejja n'ekuba goolo. Arsenal nga tennateeba. Walirabye abakutuka. West Ham yakuba goolo nze we nali ndabira. Oli yawogana n'atomera n'oluggi. Omutwe yagukuba ku luggi. Abamaliza bagutuuza. So si bamaani be babayigganya. Wabula eyo paati emu naye muganda wange Kasozi Samuel. Eyo version ntuufu era ebayamba. Naye abasajja ba Man U bagaba n'obutwa kati kulevo kwe bali. Era nsabo babuulirire bubuulirizi. Bonna tujja kubabuulira nti n'aba Arsenal ffe batugamba
sooka ogobe ekibe olyoka olagira enkoko obutagenda mu nsiko. So kaakati katusooke tuddire Arsenal bo beefuge tulyoke tulanagane n'abamaaniyo. Tugambe Arsenal nti ekikopo mwe mukiwangudde mucelebratingire wali tolumbagana wa maaniyo. Ate tubalumbagana obasanga bayombye dda. Ate kaakati mukyewali muyombera ki? Omusajja wa maaniyo tusina okugula emijoozi egimu n'agimala katale. Mumuleka agigule. Anti bano ate ne bajja nga tebalina kye bambala. Mumuleka agigule mufiirwa ki? Agigule tiimu ekole ssente. Biri bya timu naye ngamba business tojja kumugana. Wali yateeka erigaana okugula emijoozi. Nkugambye mu mutima nti mutima n'ogamba akaalo ke tuliko gundi yatunda jjaze. Kangende nzigule. Njagala basigale mu bisaati byabwe ebya Airtel ne Kabakazi birthday. Ekyo tuleme kwekwasa tuteekemu ffe kulowooza kwaffe. Ebungeeza waliyo omusajja yali yalemwa okwana abawala emyaka nga 20 ng'awulira obujja kubakwana yeggwe wano. Nze bawala bamanyi okuntiisa. Be bakukwana oba? Mba ntiisa mbeera awo nebuzaabuza. Naye sooka omusajja yakola atya Obungereza? Kye yakola we yawuliranga obujja nga buli Valentine agenda mu sheeta gy'alabira. N'agula tiketi, n'agula ekifo namba 4 n'abukawo namba 5, n'agula 6 n'abukawo namba 7, zonna n'azigula. Ng'abaagala mugenda okujja mujja kugula namba 4 na namba 7. Mwebuukekokko. Mwebuuke. Bwe bujja. Ye maaniya weetuuse. So kaakati bo bajja kubikola ebyo byonna. Naye tojja kubagaana mu bizinesi, tojja kuwabulira bubuulizi nti bane guno muzannyo. Wabula mu Arsenal nammwe mumanye nti n'obulamu mulina bwabuwa bwa mulundi gumu. Waba akikoze ng'ekyo noonyaawo engeri endala gy'ocelebratinga. Jjayo akajoozi kaakakadde tolumbagana muntu naawe. Muleke wabanga obusungu bwe bumukoledde ekyo. Nga twabaleka ne bawangula ne bajjaganya. Ate kaakati mmwe lwaki obuzibu mulina Arsenal erina omuwagizi atagambika. Kumpi 80% abawagizi bonna batwala wano mu Uganda, Rwanda, amawanga ga East Africa wano. Yes. Ate nga tojja jigaana lwekyo abantu bwe bamanyira ennyo omupiira myaka gya 2022 we gwatandikira okubeera okukyaka ne gututuuka ku ma TV. Yes, ne gubeera people's sport. Arsenal ye yaliko. Unbeaten, invisible ya Arsenal 2-3 olwo omupiira gusensera Uganda, East Africa. Kati buli muntu yenna yatesenganga ku mupiira. Ng'oyagala Arsenal. Kaakati ne bajja neefuuka ya nsikirano. Kubanga amaka ye university esinga. Taata waateekako alina atenda Arsenal n'omwana wa. Kati yafuuka nsikirano. Bajja basikira ttiimu z'abakitaabwe. Nga olaba Nawolovu we yasikira entambula y'abajjajjaabe. Buli lutambula olina kusooba. N'Arsenal basikira ttiimu y'abakitaabwe. Kaakati ne babeera nga trend bagiseetinga. So kaakati we batwala ku kikopo kirina kuba so exclusive. Era wano amawanga nga gano agaffe twali kikoleddemu ssente. Tutya bwe mbadde ngenda gamba kati eggwanga likifunamu litya. Nze tandise okompayiringa. Ngenda kubazanyiramu documentary ku bantu esanyuka gye baasanyuse. Worldwide tekiriyo nze ngenda kikola. Natandise dogiwandiika. Era ngenda kuŋŋaanya abantu babe beenanga Arsenal nze ndi wa Liverpool ngenda kiwandiikira Arsenal. Tuzanyemu akaneka n'abaki balabe engeri eziri weird abantu gye baselebrate bajjukiremu. Edda kati mu biseera bya Greece abo abamu ku bagambibwa okuvaako omupiira ogwo na biki bwe kiri si bwe kiri omupiira guvaawa. Omupiira gwatandika n'okusooka ate bakazi be bagusambanga. Ng'ate balinga basamba na buwago baddira buno bakiyita obwembizi sina bwanti tufudde bwe basambanga embuzi erina obuwago erina akawago bulungi nga bakasa bwe basambanga then ne gujjanga gwifolofinga ne gujja guyingiramu abasajja naye ekyafuula omupiira ekyenjawulo twebaze nnyo Brazil ye yaleeta omupiira okugunnyikiza otuuka mu bantu etya Brazil badikiteeta be bapromotinga omupiira Brazil baali bamuyita gundi Emiliano Garastazo di Medi. Yafuga ndowooza kuva 58 paka omusajja ya promoting omupiira. Era Brazil yatandika okutwala ebikopo ne balyoka baleeta engombo. Either you like it or not. Brazil oba gyagale oba gaana yo yenna nyini mupiira. Ne balyoka ba promoting omupiira ne gutuuka mu bantu.
ne bateekawo federations ez'okubya nga olaba zifufa kanaana. Federation nga olaba fufa buli kitundu nga kirina federations nga 6 nosanga ng'erwenge eriyo federations promoting omupiira nga 6 ne bapromoting ebisaawe Brazil nga balina ebisaawe bisobola okwaccommodatinga emitwalo 3 egy'abantu ababa nga active abasamba omupiira bapracticing omupiira kumpi daily nga balina ebisaawe bisukka mu 1,500. Abantu ne babeera nga basamba omupiira bagwenyigiddemu ne gunnyikira mu bantu. Kati e Uganda kye tutannakola ekituyambye okunyikiza omupiira ye Premier n'Arsenal. Twebaze nnyo Arsenal enyikiza omupiira mu bantu ne tufuula football a home game. Ekiremeddwa ku ttiimu y'eggwanga. Ttiimu y'eggwanga esamba ennamboole ng'abeekatakwi tebalina kye bamanyi. Arsenal neeba yasambye eggulu abeekatakwi babuuka. Baddayo ne balaba ne gundi replay. So basoma ne gundi. Baba ne bagale owaredio Rumansa agamba ki. Era Arsenal na kino yes abamaaniyo bali hostile ku Arsenal. Naye lwaki nabo kibasuseeko. Arsenal erina monopoly e Uganda tegambikako. Arsenal ne webeera esamba Sheffield nga Man City esamba Liverpool. Gye balina TV emu balaba gwa Arsenal. Balaba mu Arsenal ne Sheffield. Mpocha Liverpool ne Man City. Yes. Nebeera nti PSG esamba Bayern wa Barcelona balaba Arsenal esamba ka Watford. So kati ebyo bijja binyigana bano. Bibanyigana wage bana basajja. Naye ng'ate bibanyiga lwaki bano balina namba. Omuntu alina namba abeera na advantage. Ow'ekibanda wanaalaga bali tebajja kugulako. Arsenal kati weefugidde kati wo kyovola nti hostility nene wakati wama bagamba Arsenal ketutte ekikopo tuwedde kati kyekiralula abamaaniyo. So kati mu situation ng'eyo omuzannyo bwe tulina kukubiriza abantu tibannange guno muzannyo tuguleke mu muzannyo. Waliwo omusajja omu alina faamu mugaggalwa kuba data agize wano data wange aweddeko akoze public holiday mulungi nnyo mwana ewuwe mulungi nnyo mwana alina faamu ze ez'enjawulo aweereza baasi ne biroole bisomba abakozi be bajje babafumbire ku mmere ennungi teri kukola n'agamba essanyu eriri wali. Kati olaba abantu abamu bajja ne banenya ti omupiira gweri Bungereza naye ne muguwagira abantu ku nsi kuno ffe tulinayo mu philosophy kye bayita Epicureanism philosophical movement yatandika oluvannyuma lwa World War nga bo bagamba ku bive bye tulabye mu World War abantu ne bafa abantu tulina kusanyuka ebbanga lyonna. Greatest goal of life is to be happy. Kiddemu. Greatest goal of life is to be happy. Abantu balaba ennaku mu ssematalo. So kyebagoba kyonna kusanyuka. Buli muntu akolerera kufuna kusanyuka ku bye tulabye ebizibu. Era bo moto yaabwe yali we postponed worry. Ennaku bagyongerayo mu maaso olwaleero tusanyukemu. Werutuuka n'olwenkya ne mugyongerayo Monday. Mumaliriza musonyuse forever. Era n'amango kiri kogonayizinga. America we batandikira ba Mary Quant ne batandika miniskirts. Miniskirts zatandikanga mu nkaaga awo. Okuzza abantu bakiyita returning to normalcy. Okuzza embeera ebeere abantu baali batya n'ensi zaabwe. Kino kankikubuulire. Effect ya Sematalo. Abantu baatuuka nga allied power amagye bwe gajja ne ganunula Uganda gaba geeyongera e Burundi bannayuganda bonna bagoberera amagye bamanyi we gavaawo ekibambulira kikomawo amagye ne gatambulanga n'emitwalo ebiri egy'abantu bwe gye gagenda kudwanira abantu bagagoberera kale ne bagala tulina okuzza mu bantu bano tubaggyemu phobia ey'okutya ensi yaabwe oba kibayita agoraphobia okutya ensi yaabwe tukoze biki tubalekere essanyu awo we baatandikira miniskati nezijja Bungereza essanyu lyali teririyo ng'abasajja baweddeyo baagenda Jamaica ne South America mu mawanga ago ne batikka abaniggulo ne baleeta amaato nga galiko abasajja 10,000 abakyala e Bungereza ku myalo nga bawuba obutambaala bannume ezijja okubazaala oloza bulidi yali e Bungereza 40% balina kati DNA eyaawo baasombanga agasajja okuva mu Jamaica ne gajja gazaala mu Bangereza wakajja bagende basomeyo balabe essanyu eryabanga abasajja baatuka ne bakendera e Bungereza omanyi gwe Sematalo impact ya nga kumpi buli seconds
abantu abasukka 10 bafa kati ne bagenda ne batika ennume tebakyaliwo abakazi bangi nga factory bakazi be bakolamu bakondakita be bakola mu ne bagenda batikanga ennume nga bazireeta abakyala ne bawuba obutambaala tusanyuse nnyo ntatubadde tufa buli omuna ng'abakyala 5 bakwata mwami omu abakyala 5 mwami omu omwatumala omusajja omwamala balance kati ne bagamba tubaleke abantu bafunde essanyu kati bano abakyala ba designer ba Mary Quanti n'abala ne balyoka batandika okudesigninga mini skirt waliyo nizibayita belot skirt nga kalinga kasipi ayambala empale skirt eringa musipi bino byonna biri bweru abaami nga bakeera ku magala batyo babaleke buli omu afune essanyu gye biveeyo yes so kakati greater goal oba abantu bawagira Arsenal eyeebungeza mubaleke ennaku eri e Uganda omupiira bwekiba omupiira gwegumujjako ennaku omuntu abeera ewaka nga munyivu ne mukyala we n'abaana baagala fees ne neighbor awo nowoogambidde ntera nange ogamba abantu nze bwe nnyingira relationship yonna gye nnyingiramu njingiramu kufuna ssanyu werigaana kasita tutandika nga weefudde waayo neebu gyendi yes ombuuza kino nkuddamu kino bwombuuza kino nze nga mmanya eno relationship teriiwo nga nkuta kasuzi tonnawasa abantu abo banso wembeera ne girlfriend nga tuli bulala nnyo amagezi gagenda ekintu ekyo omukyala wawe gwe nawasaako gye nakyala yatuuka n'anfuga nentuuka nga sikyalowooza nakulowooza yakufuga atya nga n'essimu yayagala password yange agisetingi nga yayagala akubuulire kakati nze obudde bwembala nze kuva ssaawa 3 mba active mu bitabo byange nsomayo essaawa zange 2 nenzira wabweru nendowooza ku byensomye nembimeditate akwagala mu buliri oliwa namala omwaka mulamba nga oli ku kibambulira nga nawutta nga sikyasobola eyo relationship giveemu nga bukyali amaliiza yannema gwe mbadde nina ennaku ezo nga ne kaakati wano ndi mu kulikodinga ayagala mukubira akafaananyi mulage nti olikodinga n'engoba oba olikodinga sooka ompereze ku vidiyo nti olikodinga n'engoba so kaakati fe abantu abamu tubapulira okipayi kyobola kiti yawasizanga ku 43 nga yalemwa ebirowoozo alina bingi so kaakati essanyu kye kisinga obukulu gwe bw'olaba ekintu ekikuggyako essanyu oba olifunye otya muleke abaaseno basanyuke abantu temuzimba mitima famire zaffe zitukola ebizibu mikwano gyaffe batukola ebizibu gavumenti etukola ebizibu essuubi ne lituggwamu kaakati abantu basigala nga wali mu kibanda bafunire essanyu nyina gwenda byagamba nti ye alangiridde ku kino kyalabye naye ayingidde Arsenal bajja kulangirira kati gwali eyo nga Arsenal ogiwulire ebikolebwa bikugira bajja oyininge mu celebratingire wamu kaakati kyenjagala okugamba abantu oba abantu bawagira mupiira gw'Ebungereza twalema okuzimba omwoyo gw'eggwanga e Uganda Arsenal ezimbye omwoyo gw'eggwanga oli wuyo alina faamu yabayise bonna kulya wali olabye Owen Yaremu akola pate bwetyo bonna abawangula wali olabye yennene etuuka ku eyo ojjako yali yaani Hadija Namyalo ku levo ya Namyalo naye ono tali ku levo ya Namyalo yakolayo ko mukolo ogw'egutyo ogusi kati fe kansala waffe ali awo sijja kumwoga yakoze patent 3 naye amateeka ge yawadde ge gasinza okunnyumira ennyo n'okunsesa kakoge kawempe muno amateeka ge yawadde ge gasinza okunyumira naye nga kati eryo essanyu olizaawo nga bajja balanga nti owa maniyu tukuyise abatiimu endala tebabayise bayise ba maniyu nnyo naye amateeka gali bwe gati we batuuka okulya owa maniyu kabuuyiye wammwe mpulira omanye essanyu nga naye abantu okunyumirwa obunyume kati essanyu olijja otya ku bantu etteeka eddala totuula nga owaaseno tannatuula owa maniyu mulina sooka oyimirire wali bamala okutuula bagweyo obufisse babayise ku pate mwabamaniyu lwe mwabiwangula lwaki temwabikola munenyezaawo abali abaaseno ne bamala etteeka eddala tokwata ku mmere ng'owaaseno tannakuba ddabo owamanyi tolina kukwata ku mmere osooka olinde tuula okkakkane kasirise owaaseno amale okulya asooke yeegolowe namu bw'ati addeyo akime endala bonna bagweyo then ogenda okime naawe emmere naye ng'ente 3 ziri awo zigudde wali yes so omanye essanyu eriryawo
omuntu ennaku yenna gy'alina agyerabira ne liggwera mu omukazi omu akoze n'agamba omusajja ng'omulinawo waka wa Arsenal bawo wa Arsenal tolina kimugaana kukkiriza omulina omuleka awasa abakazi baayagala nti omusajja wa Arsenal takkirizibwa kubaako kukoma essanyu alikomye ku ggwe wekka ate ekyo kijja kuba nyiga kirowoozo ky'oli mukazi ekirowoozo kya era toyinza kubagaana abamu bajja kuli abatalinako konto ate bonna ababawasizza abasatu ye yabagamba kati n'agamba kireka abasajja ba Arsenal bakole ki beeyagaleko kidde gwe teekamu okumanya relationship yange kijje nino ojja kufiirwa omukyala gw'olina omulungi olw'ekikopo omalowe oli greating lwaki wamufiirwa kubanga Arsenal so we mbagambidde tuteekemu okutegeera ebintu byonna tujaganye nga tuteekamu okutegeera osobola okufiirwa obulamu n'otolabana ku kikopo nga bakisitula kubanga ovuga piki okuba enkyungwa so tuteekemu okulowooza tusanyuke nga tuteekamu okulowooza tetubanenya we basanyuka abantu tukolerera ssanyu mubaleke abantu banyumirwe abantu balina ennaku etegambika mubaleke basanyukire emipiira gyabwe ogwo mupiira guwedde bwe gutambudde gwe ttiimu yo yammaaniyo egamba kimwe mwawangula mwakola ki mubaleke bannamu lwaki muleka abantu basanyukako era nze ndi wa Liverpool naye kapate kwe bali enanga abalala bonna bampise ngenda kubeerayo ate ogenda kujjawo nina omulenzi omuta Josh munyiivu nnyo Josh ono wa Liverpool nno naye bannange yanyiigidde Arsenal mulalo aba Liverpool tukola tutyo Josh abeerawo Casablanca naye yayumbye okufa ojja kuntwala mubuulirire yeetaaga kutwalwa mu kisaakaati yeetaaga kumubuulira batugamba a heart full of anger its owner omutima ogujjudde obusungu gulya nnyini gwo nga gutya ogenda okumaliriza ng'okoze ekintu eky'obusiru nga tewali wabula gwe gw'okikoze olw'obusungu obutali asobola okuvaayo n'agenda asimula omuntu eŋŋungu n'amaliriza ng'ali busiru lwakuba munafu naye era ku busungu bw'alina atambula ayogera asamba obukebe ali ayinza okuba omunafu ng'eŋŋumi tagisobole naye n'ajja akasa ate eggwanga lye lirwanyi so kaakati abantu ngabo beetaaga kubabuulirira tumubuulirire yes ne bategeera otherwise mujja kukola omupiira bamuke tomulaba bubi alaba bubi bamuke tayagala maaso kiki atambula yekka batambulanga bonna mu mmotoka balina emmotoka yaabwe abaleka bulesi muli baase no mujja kuze bintu byammwe but anyway kamba sibulire wano ensonga ebadde yase no gwobiraba otya mubaleke bajaganye